era nalabye David Lutalo yazze ku kyalo TikTok Lutalo tandika okuwemula nze kubulidde wano okufunako ku views n'abantu okulaba kyogamba kuyomba Lutalo tandika okuyomba eddobozi lisitule libeere waggulu yomba oba eddobozi lifalife banaabulira Lutalo eyayimba akantu mwenna mugenda kujja wano wetukolera ku kyalo TikTok twefuula tetulina waffe wankomeredde mazima ku kyalo TikTok tetulina waffe wankomeredde twefuula nga gwe obadde omutuufu ne tumaliriza nga tukuwanise kalabba koleeta amalogo ku kyalo TikTok tebakireetako kababba ku kyalo TikTok ensonyi twazinaaba nsonyi twazinaaba ku kyalo TikTok sente tuzitwalira ddala mu mbeera yonna nga bwe zizze ekyalo TikTok tebakireetako bwa pride mbundi serebu ekyalo TikTok kijja kulema manyikiddwa nga Liripazo Lunabe agambye omukulu David Lutalo nti va mu ebyo nti wano beetaaga nnyo abawemula mbu atandika awemule mbu tomanya mu kuwemula wagenda okuba ng'akola ki oba oliawo ng'avaayo David Lutalo abantu bamwogeddeko nnyo tetumanyi oba alina obuzibu oba jasi yalajjanyerwa kuba alabye gundi Idi yonna teyafunye bookings zonna ne Easter gyali ayinza okufuna bookings mu Easter. Jukira David Lutalo ye muyimbi anyumirwa nnyo abakyala banyumirwa nnyo ennyimba za David Lutalo so tomanya naye nga kyonna kyonna ekyabadde omusajja wattu yabadde agaba namba naye abaana kye bamukoze. Liripazo yamugambye nti nedda tutawaana tandika okuwemula nti okuwemula waneeno ku TikTok nti kufuna kiralu ye bw'abiraba ebintu bye oba woowemulira mu nnyimba nti nazo mbu zitambula nnyo yoyo Liripazo yamuwadde ku magezi naye nga byonna byonna bigenda mu maaso muntu wange ensonga za Nsambya furniture n'Emirembe beddings mbu zaatuuka dda mu kooti Mirembe asaba divorce kambuuze abantu bano baali bawedinga katusooke tuwulire tegeza badda Uganda mwena ekintu kino nti Mirembe ne waafiirwa ebintu byonna naye ng'afunye eddembe lye era Mirembe tafa dduuka eryo talina kyali agaza wadde nga ssente ze zirimu empitirivu talina kyali etaaza Mirembe ayagala kintu eki kumuleka nga Mirembe yanoba n'agenda n'afuna apartment awo bayita oba bunnamwayo oba mu nfuufu oyo mwenzi ng'amulumbayo buli lunaku era n'amukolako effujjo nga bulwanya omwe ng'amulumbayo n'amukolako effujjo ku apartment okwo eyo bunnamwayo nga agenda mu nfuufu bino ebintu byaba Mirembe tebiriwo kati Nsambe bamusamoninga mu gwa 8 divorce nagamba ye wakitalo ukabejja naganda okugenda mu kooti bino ebintu bya Mirembe tagenda kwogerako ebintu biri mu kooti tagenda kwogera kinaki obujulizi bwonna bwina tagenda kubaddamu mugenda kukola bena bemukola tagenda kwogera kigambo neki paka kooti lwenaggwa abakola ensobi mwe muvuma buli muntu. Secondly Mirembe tajjanga ko mawulire kweta nsonga ze mu mawulire ani yazeeta mu mawulire Nsamba yenyini ayita bino ebintu mu mawulire ani yagula abo simanyi bani abo abatalina byakola weddagala ensasa bani bajje mawulire Munumbye luko wasiyire munumbye bani ani abagula yali Nsambya ensobi yani gwaloza ntasobola kusinkinga sympathy gye baitu December noberoke tosobola kulwanyisa mazima tebalwanyisa mazima nze n'okutandika ebintu bino nga njogera mama finira muzemne mugamba messages nako nangamba sali mu ggwanga message wazimperezanga ezitaasa abaana mutubataasiza tutyo butaawukana obutagwawo nani nsobola okulwana olutalo lwonna kuba ne Mirembe okujja mu block njagala bale lunaku Mirembe lwakujja mu block nze namugamba akujje mu block nze namugamba akujje mu block nga akwagala mu information ndala byonna bwe wayogera nga ayongera ku bujulizi
kati kino nakyo kimanyi era nali nsobola okulanagana n'emirembe ne muddawo naye olunaku lwe mwampa example nakusaba $5,000 ndayira Katonda ali muggulu olunaku lwe nakukyawa obulamu bwange ne mmanya nti byonna bibadde bya bulimba nkusaba $5,000 kuki nga nkukoledde ki era kukolere ki $5,000 gamanyi nkukolere mulimu ki nkukolere mulimu ki ogwa $5,000 manyi $5,000 oba ogogerako boogezi ze saakulinako na buzibu nga nakusaidi onona business kubeerawo era okujja okulangana bagamba tulwana kimu emboozi ekyuka tudde mu bizinensi nga buli ayogera ku bizinensi gwe noganda nakusaba $5,000 nkukolere ki $5,000 ogamanyi bannanga olulimi lw'omuli batulira bamukisa mubadde wano nga musinga simpase mba omukazi bamukubangako nina ne video ng'omusibye emigwa mubambye bwoti okyali ku voice note tukusasalwa kooti bintu bya kooti ezo video za kooti linda kooti egwe tujja bita ku social media obwe binsonyi moto abitadde kubanga bijjo kwekwasa kona bude kali kanamukadde nzera kayibukadde mabega kagamba mwana mugamba ta audio naata muzite audio ezo mujingira kuba good life edi muzite nagame na video audio bisatu ana mwezi nina video 72 nina video 72 njabiwa bajobule simbo ba senga sidimbiwe bani bonna oswaluka nina ne video zongo libwerere bizibu muko era nga ffe just tubawo kubanga tukutuusaako gona gatambula naye abantu tubalaba waneno ku TikTok n'olaba Kaperi Perfect n'olaba abantu naye ate era kuvadda gundi yayogeranga ekintu ekyo fulufiga n'agamba mirembe mbadde sikwagaliza omusajja oyo nga bakatandika wano n'agamba nti omusajja oyo abaddeko omuwala yali amukayanira nti kale nze mbadde simukwagaliza just yali ayogeranga bwogezi nga bumanye ebintu bya fulufiga naye munnange twadde tetumanyi nti ebyo abantu bye bafeesinga omukazi yayimba nti if walls could talk ennyumba zino ebisenge bikweka ebintu bingi awo wetuli nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo tugendeko ku nsonga z'omukulu Herbert yatuvudde ku maaso owa SFC abaana beeyongedde okuleeta bwino n'agambye nti olaba batta owaabwe nga Muhima waabwe yandibadde ava Kiruhura district naye lwakuba mbo bagisalako kati Kazo naye abange ekyebuuzibwa ani yatadde information eno okugaba nti kituufu obwa SFC ono yeyawa omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu information nti genda nti dduka bajja tetulimanyi naye katugende tuwulirize olaba batta waabwe ono omusajja abadde azaalibwa Kazo just ka district baakasala ku Kiruhura district era ke kamu akali eyo gye baakubira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu campaign bwe yagendayo okunoonyayo akalulu. Kazo ke katundu akamu ke baamukubiramu omwali abayaaye abaamukuba mu Kiruhura omwo era yali agendeeyo Kazo ng'ayita mu Kiruhura ng'ayita Lushere ayitemu agende Kazo kuba oba ogende Kazo oyita Lushere. Kazo ka district ke Kazo baakawula ku Kiruhura nga district nga bwabukutula oyo omusajja okufuna ba MP abangi mu parliament. Ono omuvubuka gwe mulaba He's a Muhima 99%.
nga taliko yadde okubuuza era ng'aviira ddala mu disitulikiti y'emu gye bagamba tebalonda opposition era balonda Museveni 10 ku kinnaakyo. Ono omuvubuka azaalibwa yennyini Museveni gy'asibuka gye bayita ekiruhuula Nyabusozi gy'aviira ddala eyo. Naye olaba bamutugumbula ng'abatugumbula akayenje, bamutugumbula ng'abatugumbula akamyu, n'afiira mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu nga teri n'amanyi kye bamuse kuba ne report tebannagifulumya ki ekimusse. What about you? What about you? What about you? Ng'ova mu Buganda, mu Busoga, mu Acholi, mu Karamojja, mu Teeso, mu Luddawa, nga tobalinaako yadde akasaayi akabibibi nga you are not even tribal mate. Ono omusajja gy'ava abantu tebalonda na kulonda, even cows vote, n'ente zironda. Ono omusajja gy'ava n'omuntu tewalina MP ayinza kwesimbawo nga opposition. Ono omusajja gy'azaalibwa eyo yeringa strong base yayo seeritibwa hawolwa nga ne basanga akalulu ka opposition mu bokisi balina okunoonyereza ani yakatadde muyinga kagenzeemu katya ng'olwedde babutiiki nga bakukwasa bukwasa n'osulayo oluusi n'obutalonda. Yeeyo gye mwalaba gye baali bagamba Museveni awangudde, avuddeyo obululu 55 simanya 150 mu bumeka teri bwa opposition. Yeeyo gy'ava. Naye tunuulira engeri gye bamutugumbuddemu ngera ba tribement be bamu ku bakuba His Excellency Kyagulanyi ng'agenzeyo be mwalabanga bakutte emiggo nga bakuba abantu, be bamu ku ba tribement b'ono omusajja baviira ddala mu kakundi keekamu. Naye olaba bamutugumbula ng'ekiyenje. Deera ate ggwe atabalinaako yadde ng'oli mu SFC, ng'oli mu UPDF, ng'oli mu poliisi. Nze bayirawa munoti nze sirumiddwa nti oba nnumiddwa nti mpulira obulumi nti ate biki bannange nno. Yes, ze Ugandan afudde afiiridde mu maanyi, oluusi afiiridde mu butali bwenkanya, naye ekizibu ekiri mu ggwanga Uganda be bakizimba era be bakikuumiddewo. Abo abasajja bali mu uniform y'empagi Ssemawagi Museveni kwayimirira okufutubbala ku nsi, bagamba bw'olaba nga balya banno n'otalwanirira banno be balya mu butali mu bumenyi bw'amateeka, kitegeeza bagenda kutuuka ekiseera naawe bajje bakulye nga teri akukaabirira oba nga teri akwogerera. Kati abasajja abali mu magye, abali mu poliisi batulugunya bannayuganda nga tebanyega. Abo abasajja abali mu uniform, abasajja abali mu magye, abali mu poliisi balina omulimu munene nnyo gwe bayinza okukola okuggyako gavumenti eyo, naye baafuuka bakyesirikidde, nabo baafuuka batiitiizi. Gw'olaba ow'emmundu omutraining otiitira n'obeera ng'akamyu ne weekukuma ng'ekiyenje mu toilet, olwo ate nze kaceera atalina yadde atamanyi yadde okasuka ejjinja oba onsuubira kukola ki? Wadde muba mumanyi amazima abasajjamu abali mu uniform, naye era mukkiriza omusajja amenya amateeka Museveni ne famire ye basigale nga bafutubbadde ku bannayuganda era musigala nga mubawa protection, era muli ready to take unlawful orders to torture Ugandans and to kill them. SFCs yeri mu first front okwabudakitinga bannayuganda n'okutochalinga bannayuganda in like torture chambers, in basements of those officials, of those people. Kitegeera kati nze nzirawo nnumwe ekizibe kiri mu batugumbula kyatugumbula dda ba commoners, ba citizens, ba indigenous Ugandans, ba civilians kibatugumbula. No one is talking, you cannot even take action. Ngate mwe muli mu UPDF, mwe muli mu magye, mwe muli mu poliisi. Amagye g'eggwanga gaba galiwo okukuuma bannansi, naye mwe mwava kukuuma bannansi ne musalawo okukuuma ba authoritarianism. Kati ba authoritarianism balidde bannansi, balidde bakaceere batumazeewo, batandise okujja ku mmwe, bajja kulya omu ku omu. Tunuulira General Sando ow'e Masaka bwe yafa. Otunuulira bajeno bonna abazze bafiira mu binaabiro. Kati laba noono mbw'afudde ebitategeereke, kati bamanyi nakyo kimusse.
ngera musigala muwoza nnyenyenye bwolaba obunnamagye obujja ku TV okwasama nnyenyenyenye nolaba obwa poliisi obujja ku TV okwasama nnyenyenye n'ogamba mulifa mulabye kati okufa muli kuyita okwebaka kati mbuze nange mbuŋŋambe mbu rest in peace awa afande si bigambo byange nze mbaawo jasa okubanga mbatuusaako byonna byonna ebitambula nga tuvuddeko ejjukira weekend ebaddemu ebintu bingi tugendeko agave Masaka nga mukyalindirira ennaku z'omwezi nga 26 nga mulinda kooti okusalamu ewe gye banaaziika emibiri gy'abagenzi mukulu bitanda n'abaana babiri agetufunye nti Buganda ab'ennono babiyingiddemu nti okusinziirira ku nnono omuntu afudde accident takola kijja ekikye mbaba ajja kubanga atabangi ekyokulala mbu mukulu bitanda abadde Ssaalongo ngu nawe takola kijja ekikye so mbwe essaawa yonna wetwogerera maama twogera ku maama wa bitanda ayinza okuziika omwana we oba oliawo ne namwandu n'apondooka abaana bonna omwami n'abaana babaziike wamu twabagambye fe tujja bawa update buli kyekifunawo ku nsonga z'e Masaka ez'abagenzi saawa yonna nakati amawulire bunaku gajja amapya bino biwulirize tambuza vidiyo fe tuliwo baweereza mubimanye amawulire gagamba tuli mu nnono owa accident tatandika kijja abajja kusala bangi tuli ku nnono Ssaalongo tatandika kijja tuli ku nnono tuli mu Buganda ekyokusatu wano teganywa okutuwulirizaawo nnyo bino byange naawe kano kakulu gy'oli era kasome lwaki namwandu ayagala baziike baawe wali waayagala nze ndi tiimu maama n'abafamire wuliriza bulungi buli lwe baziika omufu gwe w'omwagala bamuziike oba omuyinako obuyinza mu ekyo ekifo ku mulembe guno we gwatuuka tegulinga gwadda guno omulembe ebintu by'omufu ng'amaze okufa wabeerawo agenda okubiteekinga over abeereko n'obuvunaanyizibwa naye omufu ng'amaze okuziikibwa wabawo miitingi ezituula mu lujja we baziisa omufu n'ab'ekika n'ab'eŋŋanda abaliwo ne babaako ebiwandiiko bye bawandiika ebigenda mu nnira gye basaba death certificate wuliriza bulungi awantu wano oyo yenna agenda okusaba death certificate basaba meeting we wavudde omufu we yaziikibwa ne kiyamaani waawo era babakubira ne ku busimu ne bababuuza onaze okusaba death certificate mumumanyi nti ayita atya omugenzi ng'esimu bagikubira bakiyamaani b'ekitundu ekyo n'abatuuze n'abamu ku baali bazze okukubagiza abaali mu lumbe mu meeting nga zikomenkerezebwa era awo nnira weesinziira negamba death certificate mugiwona akole ki agitwale era oyo abaawedde death certificate eyo aba amendment ng'asayininzeeko nti nze alina obuvunaanyizibwa ku death certificate eyo n'ebintu by'omugenzi nze abaabijjeeyo kati singa omukazi ono afuna omukisa omugenzi n'atwalibwa wali ebintu bino aba ajja bikola mu mbeera yonna ate amawulire gagamba omugenzi alina abaana bangi n'abakyala bakyaliyo kati nga famire esobola okukuuma ebintu bino kyova olaba eyagala omugenzi agalamizibwe ku bijja by'abajjajjaabe wali awummule mirembe nabagambye mu ntandikwa owa accident tatandika kijja nabagambye ku ntandikwa Ssaalongo ŋŋanze sitandika kijja ko nange ndi Ssaalongo okitegeera kati abafamire balina okuteekinga over kwono omugenzi because waabwe mu nsonga zino omukyala
ayina kusirika busirisa akole bw'ati. Wabula afuuke kasiru akkiriziganye n'abafamire bano ateese nabo omufu agalamizibwe awatuufu walina okugalamizibwa wewa tewali ku bijja by'abajjajjaabe. Naye mu nnono kkiriza oba gaana bino si bya kkooti. Ne bweba kkooti neemanya ebyo nnono bibaawo bakugambye owa akisidenti ne Ssaalongo tebatandika bijja. Kitegeeza alina galamizibwa wali ku bijja by'abajjajjaabe oba oyagala oba toyagala. Naye teweerabira Ssaalongo yagenza okuva mu bulamu bw'ensi eno akasente abadde ayina akawera kkiriza oba gaana akasente kabaddewo. Naye ate ffe weetuli kubaweereza update bwe kyetufunawo ekipya. Mwe mututege butezi mutuwulirize mutukomentingire mujja kufuna ebituufu. Sinakindi ng'ennaku z'omwezi 26 tetwagala tunyumiza ne kuko tujja kubaayo e Masaka luyiba lwakuna. Mukama atuwa obulamu. Twagala tubawo ebintu bino abantu bamanye. Bangi abatamanyi nga balina okumanya ate nga basomera kuffe wano ababawa update. Omanyi okumanya tekuggwayo. Osobola okuba nga wasoma n'otuba ku university naye ng'ate olina okuddayo bakutikkire ng'olina okusoma kweweerabira. Webali kubanga weekumidde ku Legit TV 256 toweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tujja kubanga tukomo nabyo tova.